BBS telefayina eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwa 12 mwaka 2021 ennaku zigwayo tugenda kutuuka mu masekati g'omwezi guno ate nga naawe aba telefayina eyaffe ffe tubaawo okutuusaako ebyensonga tutambudde naawe omwaka gwonna era nga tukuwa ebyensonga mu pulogulaamu eno ezibuka n'ensonga olunaku olwaleero nze Maurice Mukiibi Omugave njagala ntandike ate n'ebigenda maaso wazibidde mu mawanga ag'enjawulo nga ntandikira mu ggwanga erya Amerika. Eggwanga erya Amerika lyaddeemu ne lifuna ate omuyaga tornado ogwatandika olunaku lwalinga lwakutaano bagenda mu lunaku olw'omukaaga bagenda ku lunaku olwa Sande bagenda ku bbalaza nga bongera okuzuula abantu abafudde mu mbeera eyo ate mu ngeri yemu n'ebyonoonese ng'ogyeko kyaki ey'abanafu aba Methodist yagwa mali emazeewo emyaka 10 kati yafuuka kasasiro olw'ensonga nti yonna yaggwawo olw'omuyaga ogwo ate bagenza okuzuula nga ne Ware House eya kampani eyitibwa eya Amazon nayo nga esaanyeewo. Bantu bangi boogedde ebiruma olw'ensonga nti kampani eno eya Amazon erina ssente empitirivu nnyo era nga basuubira nti obaolyawo yandibadde ekola Ware House eri protected obulungi nga kegubeere muyaga naye bagenza okuzuula nti mu seconds ntono nnyo yabadde maze okuba nga eweddewo ng'ebintu byonoonese ate n'abantu nga bafiiriddemu. Emu ku komenti yaweereddwa abanafu ab'Amazon banyonyedde ne bagamba nti beetonda olw'embeera eyo eyaguddewo naye tebalina kyekikolera naye bongera okusuubiza nti gye bujja maaso eyo bajja kukola ekisoboka obutaleetekawo Ware House eyinza kubeera nafu n'okutuuka okuba nga omuyaga ogwenkanidde awo ate gugisaanyaawo. Banafu aba Kentucky bali mu kukaaba olw'ensonga nti bantu bangi amayumba gaabwe gayonoonese nga bwekunyonyedde ne church eya Methodist church yasookerawo ddala mu Kentucky eyo ate era nga ebadde emyazayo emyaka 10 okuba nga nayo kusaawa yali church eyo tekyaliwo bantu bangi adde ekisabiramu ate era abagitunira ng'ekijjukizo eky'amaanyi ennyo eri enzikiriza ey'abanafu aba Methodist kusaawa yaliyo teriiwo. So biwoobe na miranga ekitundu ekyo ky'Amerika mu Kentucky olw'embeera eyo egenda mu maaso. Olunaku olwaleero era amawulire agava mu ggwanga erya South Africa gongera okukakasa nti pulezidenti w'eggwanga